Tukomyewo mu ntambuza y'ebyobulamu yonna gy'osinzira okubanga atulaba telefone tukwebaza okubeera nga ate otwegaseeko tabula bateeka ssente mu sho eno balina asana kusejjayo ku masitoo bw'abatunda ttaka banoonyeeko Victory School of Beauty balina teetaawo ku bitaala ng'ogendayo Busega nabo osobola okuba nga ogenda essomero libangula baana so omwana wo oyagala asome ebyemikono emala P7 amala senior 5 amala senior 6 nekyazzaako tonnakitegeera Victory School of Beauty webali gana maswera nga tobwatula bingo star 238 star 10 hash star 238 star 10 hash okusobola okubeera nga ate wewangulira emitwalo 10 egya buliwo ku ssimu yaawo kakati nga bw'olinda enkuba okubanga ekya genda mu maaso kubeera nga ate obwatula bingo osobola okuba nga ate weefuniramu ku maneyi kale hafi atuuse wano n'entambuza y'ebyobulamu kiki Kasayidi egenda tukagobako kyoyogero jet noonya oli hafi atuuse n'entambuza y'ebyobulamu. Okay, tuyingirewo n'entambuza y'ebyobulamu ali ku program Sibulula weebale zuukuka naffe gwe gamba bayiseewa batwewuunya we tuyise tutuuse naye naawe ojja kitegeera ku mulimu ng'otuuse bagambye ndabye enkuba ne ngamba naye Mukama Katonda ate nze munaye sina gwe nkolera neekolerera nze Nengo lyange nakwe kuluma kamera. Challenge nalabye simanya ateekayo eyo mwana akwo simanya ateekayo oyo akwokesa omusana n'okukubya enkuba nze naye kubya enkuba toyina kubisa yinza omwana ankubya enkuba bavuga oli mwana ajja n'omukisa gwe ai yoba bugenda oluma omuna Uganda kale tuli mukanyumiro tambuza ebyobulamu and today is Epilepsy Awareness Day. Epilepsy chechipozo Epilepsy ensimbo yes tuyinza giyita mu lulimi abasawulo bategeera nga seizure disorder ne bagamba yalina seizures oba zimukubye ate si buli muntu nti afunye seizure I think that's the best pronunciation gyensobola seizure si buli agifuna nti abeera ate alina epilepsy oba alina ensimbo so internationally leero baluyita Purple Day bagamba nti because lavender is internationally recognized as a flower for epilepsy. Lavender fe tumumanyi mukawowo bati akakamuli akapapa ako ne bokasanga kukubo naffe tukayina wano n'okagira bwoti n'okakunya okava mwaka wowo akalungi so kati bakakola mwaka wowo abantu babikola mukale nga shower gel perfumes and all that kabeera kapapo era everything so bakiteekawo nga ka flower aka representing obwo obulwadde so that's why baluyitanga Purple Day. Now obulwadde buno bukwata butya oba buva ku ki omuntu bw'abanga atondebwa ekintu ekisinga kale abasayi baba recognizing Katonda kyasinga okussaako essira besides nti omwana oba omuzadde oba mulema okugulu oba mukono oba kala byonna gye tuyita neurological oba nervous system eringa bwoba wayalinga amasannyalaze eringa ye switch byonna obiconnectinga byonna ebanga main switch nervous system yetuleetera okulowooza yetuleetera feelinga yetuleetera okukola buli kimu kasita bamala ogiteekako nga everything connects era eri muno kati brain econnectinga ne spinal cord and other body parts okulaba nti omuntu akola ki abeera normal so kakati wagamba nti your brain dead kitegeeza nti nervous system esirise so ebiseera ebisinga biva omwo so epilepsy is a neurological condition nti kiva mu connection omwo nti omuntu okubeera nga gabanga amasannyalaze agagenda ebintu bino birelatinga nnyo naffe ebintu ebyo byetukola mu bulamu bwe kisobola n'ekitegeera era ekyo kyekugambye nti omuntu olumu afuna seizures ayinza okuba talina epilepsy nti omuntu ojjala abantu abamalina okugamba nga yali mulamu naye abeerawo n'atandika osannyalala omuntu asobola okubeera ogenda nga omukono gukankana nze nina kye nalabako naye nali mwana muto naye nga mukulu ng'omukyala kati ng'omwana muto kaatwala attensioni yange nga bwekisaba olumu amasannyalaze gabanga agatatuuseewo okuva mu ntonda Katonda gye yabitondamu so bakunyonya epilepsy is a neurological condition involving the brain that makes people
susceptible of having recurrent unprovoked seizures. One of the, actually it is known as one of the most disorders of the nervous system that affects people of all ages. Kabiri mwana muto paka muntu kukula, races tebiri ko muzungu oba muddugavu, amulimu endo the treatment ezo affecting nnyo abaddugavu because of the tropical regions mwe bakulira, then over ethnic background. Yeah, so busobola okukwata mu mbeera yonna kakati also nze naffe twalinako omwana mu family yaffe naye nga abulina. Yeah, so it is a condition gyosobola okusanga buli wamu. Kakati osobola kumanya oti ekisooka ali divided mu gundi nyanga bwe nti sibuli afuna ogiro omuntu asobera okugula kwakanirira ne kukakanirira naye kakati kye bagamba kwe basinzira ruling out kati ono nsimbu ye musumbuwa singa zibanga tewali abantu abasinga omubiri gwekanga nenga aliwo ekigulese oba asobera okugula ne kukankana n'atula n'okutuula abasawo bakinoonyereza ne bagamba okusinziira it's obuzibu tebuli ku nervous system naye waliwo eno condition yekireeta naye singa omuntu afuna mu lunaku nga asobola okugwa ensimbu emirundi ng'ebiri naye nga bamunoonyereza ne bakola body check up tewali ku kiva kale nga problem eva ddala ku nervous system then abasawo barulinga out nti oyo ayina ensimbu. Ensimbu eno abantu abamu bajja outgrowinga n'otuuka neekuvaako kuba erimbika waliwo gye bayita generalized epilepsy focal then waliwo egatta byombi generalized and focal waliwo ne unknown if generalized or focal. So okuyitiramu amangu signs and symptoms waliwo kye tuyitira temporary confusion omuntu n'abeerawo nga tagatta because nagambye bongo n'abeerawo nga magezi talina. Yes, ngali confused tamanyi kiddako n'abanga awunzeemu. Then tuyina a staring spell osanga omuntu nga kubi eriiso bwati nolowooza watunuulidde gwe n'omagamba gane nga tatunuulidde gwe akutunuulire naye ate nga attention teri ku ggwe obwongo tebuliiwo. Tuyina shift muscle omuntu n'abanga alambaala n'akakanyala era bw'amala agw'ekigo era kyokola nga bagamanya abantu b'ensimbu temubabeeza kumpi na muliro. It's not that omuliro guprovoking ensimbu oba asobola okugwa mu muliro n'atamanya nti ajja. Yes, bagwa nnyo muliro. Lwaki? Because we recognize omuliro guli dangerous. Yetamanya waagwa. Tebagwa nnyo muliro naye bagwa kati olumu ku bigo byabwe bagwako ne muliro. Bagwako muliro kati abantu bakikwata nti omuliro maybe gulina ekikyamu gye bali naye. Singa ettaka bw'oligwamu terikuvaako era badde bagwa nnyo mu ttaka. Thank you. Then uncontrollable jerking movements ezo convulsion nakankana nabeera bwati okumala ebbanga ddene bwe kimukwata emirundi ebiri mu lunaku. Then of course loss of consciousness abatategeera mbeera kikigenda maaso. Then psychological symptoms babeera batya babeera na anxiety oba mentally atuuka n'abeera nga bwadde engulu ne bamugamba wabadde babeera nnyo n'ebiwundu bambi because bagwa nnyo. So embeera bwetyo baleetera okutya nga amanyi ssaawa zonna asobola okufa. So musobola ozuula condition omuntu wammwe gy'alina kati gana amataala olaba nnyo mwegeneza nnyo firimu ezo zebagamba bawooninga ebetwistinga bweti nekuba ebitaala bingi nnyo kati kisobola omuleetera condition eyo okubeera nga kibanga ekittula nti ye tabeerawo focused ku kintu. So mu mbeera bwetyo abalina abaana bwe batyo it's awareness day. It is a condition katonda bwatyo waba yamutonda. So mubateekeko ka attention ate teweekubagiza nti lwaki gwe wamuzaala bizibuzibu.